Amos Mwesigwa alina emyaka 38 y'omu ku bayizi abayitirako ku ssomero lya Kampala School of the Physically Handcuffed okuva mu mwaka gwa 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2014. Agamba yagenda okweza emyaka 15 nga talinnyangako mu ssomero okutuusa lwe yafuna muzira kisa okuva mu kkanisa y'ewaabwe Kannungu eyamugulira akagaali n'amuleeta ne ku ssomero lino waakiri abugumizibweko. Bazadde bange baali tebasobola kuntwala ku ssomero ate nga sisobola kwetambuza ate nga sirina na access ku kagaali. Annyonnyola nti mu mwaka gwa 2014 yatuula ebigezo bye eby'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu n'akolera ddala bulungi era yafuna obubonero 16. Essomero lino engeri gye litasomesa bya mu kibiina byokka nga liyigiriza n'ebyemikono yayiga okutunga nga kw'otadde n'ebintu ebirala era bwe yamaliriza ekyomusanvu yasigala mu ssomero lino ne yeegatta ku byemikono nga bw'azannya omuzannyo gwa chess. Nange nimbeera mu bazannyi mwabo ate kati nzanya chess ngenda mu tournamenti n'abasomesa kennyini baja ne baneebuuzako. Ono era akola n'emisipi n'ebintu ebirala kyokka agamba nti olugendo lw'obulamu bwe lwe yeenyumirizaamu lwatandikira ku ssomero lino. Sikugamba nsuubula musuubule omusipi guno neekwatira matiriyo ningusala wemala gusala ningudizayiningako dizayini eno. Agamba mu kusoma kwe balina okusomoozebwa okw'enjawulo ku ssomero lino nga kimulumya omutwe okulaba nga nakati kukyaliwo abaana abalala nabo kwe bayitamu ng'ate kusobola okugonjoolebwa. Bwali bwe bukyasinga nze obuzibu ate ebintu by'ekirema bino bya rupeya byetaaga ebiri so expensive. Mu kwogera kwe Joy Mwesigwa akulira essomero lino agamba gavumenti ebawa ssente ntono okuliddukanya ekintu ekibamenya okukamala ng'asaba minisitule y'ebyenjigiriza erowooze ennyo ku masomero nga gano. The most important campaign or support, and that's what I was saying, that many of us have an ability to sponsor a child's education. Wabula yeebazizza buli ssekinnoomu eyavuddeyo okudduukirira essomero lino mu buli ngeri era n'akuba omulanga eri abantu bonna abalina abaana abaliko obulemu okubaleeta basome kubanga nabo basobola okweyimirizaawo n'okuba ab'omugaso mu ggwanga. Ate naddala nga bwe tugamba nti bw'onooba tokyaliwo omuzadde obulamu bw'ono omwana obutegesa otya, kale ffe mbatuleetere bonna. Ye Don Patrick Bujingo nga yakulira Mandela Washington Fellowship kino nga kye kitongole ekyakulembeddemu kaweefube w'okusonda ensimbi ez'okuddaabiriza essomero lino yeebazizza abantu abadduukiridde omulanga guno. Kwebaza bannamikago be tukwataganye nabo abatuyambyeko okuvujjirira omukolo guno okuwa abaana essanyu olunaku olwaleero n'okweyama nti ebiseera ebijja bagenda tambula wamu n'essomero lino. Sole Sobere, ambasada wa South Africa mu Uganda, asabye abantu bonna ku lunaku luno olwa Nelson Mandela okubaako kye bamukoppa ku ngeri gye yatambuzaamu obulamu bwe. It's about the impact that you make on the communities, the neighborhood and those underserved. Oluvannyuma abayizi bano basanyusizza abagenyi ababadde bayitiddwa. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.